Omuliro guno ogukutte ekisulo ky'abayizi ku Kichwamba High School erisangibwa mu disitulikiti y'e Rubirizi kiteeberezebwa nti gwatandise okuteta ku ssaawa nga 2:30 ez'okumakya. Abayizi ab'ekisulo ku ssomero lino Kabambaggulu yazzizza bibye kubanga bonna tebabaddeemu era nga babadde ku nnyiriri zaabwe kiyita assembly wabula ng'ebyembi ebintu byabwe ebiwerako byo bitokomokedde mu nnabbambula w'omuliro guno. Abatuuze abali ekinnya n'empindi n'essomero lino bagamba nabo omuliro baagwekanze kyokka nti bagezezzaako okusambyako okugenda okudduukirira. Bamwe mu basomesa nikaho nasanga abantu babiikiraho ba neighbors n'abasomesa n'abakuumi n'abamwe ab'akakiiko k'Eishomero konka embeera twasanga bagira reserve nomo abokuba omuriro gwakwata enfurasi nk'ebiro 3 gwatandika kwaka konka twatunga obuyambi bwaho naho kandi twayambwa na fire extinguishers ezitwine aha kizimbe eki. Ibindi byasika bali babisohoza kyonka n'empamu z'abazaire mu batakagira okutiina abaana bari seefu kandi enyuma ya polisi iza kutondooza ogw'omuntu wena akoze ekikolwa eki. Beno ni bya Mukama nga ye DPC w'e Rubirizi agamba omuliro guno agamba tebannazuula kituufu kyaguviiriddeko kukwata kisulo ky'abayizi kyokka nti nga bamaze okutaasa obulamu bw'abayizi n'ebintu kati kye kiseera ekituufu okunoonyereza ekyaguviiriddeko okuteta. Metries ez'abawala emu ekutta omuliro ntwangwa ntuuka ku siini okusanga nga kituufu ebitanda 6 byakutta omuliro ntugezaako nga tukozesa fire extinguishers ntutekinga off oba ntuguzikiza. Because of the fire tukyali investigating because China theories nyingi naye we are following the leads through using scientific methods. Abasomesa ku ssomero lino okubadde Joseph Ddembe kw'ossa abazadde beebazizza liiso ddene olw'okuyamba abaana baabwe kyokka ne bawanjagira poliisi okubayambako okuzuula ekituufu. Twasanga ebintu biri seefu abaana bari seefu kandi omuliro gugwagwada kutandika abantu bakuru baguraza so kino kyamaani munonga ekyasisika ebintu byona biriki so ebintu by'abaana biri seefu n'abaana baitu boona bari seefu so tiine kyangu kyasisika. Ekisulo ekikutte omuliro tebakkiriza bantu kusaalimbirayo era ng'abayizi kw'ossa omukulu w'essomero lino bagaanye okubaako kye boogera okwewala ebyankola empoomye nga Nnalunga eyagoya amayuuni.